okubirirwa sabbiiti ewedde twafuna abaana okwali Reagan nga ayimiridde okulwa mukulu wa Jajja nga bagamba nti baagala okumanya taata waabwe nga mama bamutadde ku nninga nga bagamba tumutabbire atubuulire nga maama adduse ne waka agenze wa Kiso bo teyababuulira ffe twazuula wano maama n'atugamba nti ali wa Kiso ng'abaana bano bagamba maama waabwe balage taata waabwe maama okwogera naye yatugamba nti omusajja yamuzaalamu abaana bano bamuyita Wasajja Tone yawulirako nti abeera ziroobwe naye yakoma okulabagana naye ebbanga lyemabega omwana ono Reagan alina emyaka 17 agenda kuweza ndoozi emyaka 18 ate oli omulala omukulu ndoozi ali myaka 2 era akolera Mbarara then bwe twakubira maama yatunyonyola ebintu bingi nnyo byayitamu ne Tony yakolanga multiplex nga ne bagamba nti kati baamulabako kaleeru eyo bwe twanoonyereza ne tunoonyereza ddala weekend omukulu Kato Godfrey Busiika yannyamba nnyo kuba yaleeta abantu bano era yannyamba nnyo bwe twafunako abantu abagamba nti bamanyi gye bazaala Wasajja Tony baatulagirira era paka Kato Godfrey bwe yatuuka bayitayo Busoke eri mugombola yekalagala bannaffe bannaluweero mumanyiyo bulungi nnyo eno gye yasanga famire ey'omukulu Emilio Musoke ono ayina w'amakaago manene endooza naye ye yafa ne wasigalawo omulangira Kikulwe George ono yali muganda we ne mukyala we omugenzi Emilio Musoke gwe bayita Maada Nabatanzi omukyalo oyo w'olugave kale babadde babiwula n'obigoberera naye nga batugamba nti bano ate bajjajja ba Wasajja Tony taata wa Wasajja Tony yafa ne maama n'afa abaana bano bavaayo nga bato ba Wasajja Tony yazaala bano abaana abanoonya kitaabwe ndooza kowulyeko ku bakadde bano nga boogera kansooke ne Jajja Maada amanya agange nze Maada Nabatanzi ntuula Busoke gyembeera nsanyuse nnyo bazzukulu bange okuzuuka tetwali tutamanyi nti banaazuuka abaana abo ba mutabani wange omugenzi Mutebi naye nsanyuse nnyo okulaba nga bazuuse gye mbadde simanyi nti banaazuuka omugenzi Mutebi yazaala Tony Wasajja abaana ba mu luggya muno mwennyini era nze jjajjaabwe abazzukuza omukyala wa maama waabwe bwe banga eriyo omukyala omulala yenna ng'eriyo abaana abalala oba abawala bonna nabo bajje beekubira omulanga nabo bajje ku bbiiti nabo basobole okuntuukako wano nga bano bakikoze naye funye essanyu liyitirivu nnyo okulaba nga bazzukulu bange balabise ng'ate nali sikirowoozaako twabeebuuzaako nga taata waabwe yakafa ne batubula ne tubivaako naye katufunye essanyu lya njawulo okulaba nga beekubidde omulanga okwagala otutuukako basanyuka nnyo nga bantuuseeko wano okubalabako abaana abo baawano we tutuuse we mutuuse baawano ba mu luggya muno kubanga baaludde boogere jjajjaabwe miliyooka n'akulya ye jjajjaabwe yennyini ate nze jjajja mukazi nze Maada Nabatanzi ye mukyala w'olugave Maada Nabatanzi yo yazaala eyali taata w'abaana bano baka Batone so abeera jjajja w'abaana bano ndowooza bazzukulu baabokubiri bannakabiri endowooza kale bwe naalutereeza ebigaana mu nsaasire kaŋŋendekewo omwami ono bamuyita mulangira Kikulwe George ye muganda w'omugenzi Emilio Musoke nze ndi musanyufu nnyo eri biiti nga nze omusanyufu asanyukidde ekirowoozo kya biiti kino kyentuusizzaako wadde nkyusizzaamu mu njogera yasoose amanya agange nze mulangira Kikulwe George nga ntula ku mutala Busoke era omuluka gwe gumu egombolola Kalagala disitulikiti Luweero nsanyuse nnyo olugendo biiti lwekoze okunzuulira abazzukulu bange era n'asanyuka oyo yennyini abazaala baana abaleeta n'abantuusaako era nsaba nnyo muzzukulu wange oyo wadde saamulaba Tony we saamulaba naye abaana be yazaala nsaba oba eriyo n'abakyala omanyi munnange omuntu takoma kumu eriyo n'abakyala abalala nga balina abaana nabo babandiikire oba amagezi bagende ku biiti ejja kubatuusa wano basinza kubalagirira budde bukyali kyamukyamu bw'entambula atambula baalinnya ku paaka e Kampala najja
oluusi ayinza okuviiramu ebusiika nga tekisi wemukomeza abafuna bodaboda emuleeta vumba mpigi ku masomero awo era ekipande akiraba ekikwata empigi ku masomero naaweta nagguka ebisoke mu tawuni bagguka ebisoke mu tawuni n'abuuza kati bamanyi nnyo lya muzeeyi kikulu ng'olwo bamuleeta awaka. Kale bwe bityo bwe biri bwe bitambula. Twebaza Mukama Katonda nti at least bamanyi bategedde kuba bwe mpulira ebigambo byonna ebyogerwa ndabanga tuli ku mulamwa. Kato Godfrey wangi sebo Kato Godfrey wangi taata sanyusa okuwuliza kale taata bampise kadimba namayanja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Yes sebo tugezaako okuweereza. Kato wangi taata tukomekereza ensonga y'abaana bano. Yes sebo abaana gwe wabadde otambula ku weekend wangi sebo nti gwe wabadde otambula ku weekend taata nsaba ombuulire olutabaalo mu dakiika emu. olutabaalo olw'ennakola taata natambula naye tebyali byangu. Nkitegeera. Natambula nengezaako okunoonya nga bwe twali tulaba paka wetuuka awaka awaka we boogera we bazaala omwami Wasajja Tone. Wasajja Tone amaze emyaka nga 2 nga tabeerawo. Emyaka 2. Emyaka 2 nga tabeerawo naye awantu we nagenda ewa maama wa Wasajja Tone we gwe yali amuzaala maama wa Wasajja Tone yafa. Maama wa Wasajja Tone yafa. Kati ekibanja kiraseba Wasajja Tone we bandibadde ate neebaayo omuganda wa Wasajja Tone yakitunda. Okay. N'amalalo ga maama waabwe n'agatundira. Ge malalo ge wansindikidde ku WhatsApp. Ge malalo ge kusindikira. Akati neŋŋenda bayitayo Busoke. Busoke yeri jjajja wa Wasajja Tone. Azaala ani? Azaala taata wa Wasajja Tone kuba naye yafa. Ne taata wa Wasajja Tone naye yafa. Kati neesigalayo jjajja. Mpulira. Kati jjajja oyo abeera Busoke. Nagenda mu maka ga mwami Emiliyo kanaakulye Busoke. Bwe natuukawo nensangayo jjajja musajja ne jjajja mukyala. Emiliyo Musoke? Wanje? Nti Emiliyo Musoke? Emiliyo Musoke mu maka ago. Amaka ago bayitayo Emiliyo Musoke. Kanaakulya. Okay. Emiliyo ate omulangira Kikulwe George yali ani? Omulangira Kikulwe George ku saidi ye Busoke. Ku saidi ye Busoke omulangira ye jjajja musajja. Okay. Ekitegeeza nti gano maka g'Emiliyo. Amaka g'Emiliyo ge gali mu jjajja musajja omulangira Kikulwe George. Gali mulangira Kikulwe ono Emiliyo yafa. Kati kwasigalawo jjajja mukyala wa Emiliyo. Oli omulangira ye muganda wa Emiliyo. Mpulira. Oyo waali ne jjajja mukyala ku Namwandu naye waali. Okay. Kato. Wangi taata. Nga tugenda maaso kuba Wasajja kirabika ate ne Wasajja kirabika. Naye tumuyambiddemu. Sebo. Kuba naye ndooza. Ale Wasajja mu bufunze twamuyambira. Kati naye ndooza ategedde waabwe. Sebo. Kuba ndabwana abakadde bagamba nti bamaze ebbanga okuva kitaabwe oyo yafa. Abaana bo tebaddanga mu kubalaba. Tebaddanga mu kubalaba kuba Wasajja yagenda akyali muto okuvaayo. Tukole bwe tuti. Nga bw'otuyamba ngenda kukwasa ensonga zino ez'abarigani obakwasaganye ne famire yaabwe ebirala Mukama yali tusasula njakikola Mukama wange era tukweyanzizza nnyo tukweyanziriza ddala okubanga obadde ogoberera embeera eno sitole nga bwe badde etambula yonna tukusiimye nsuubira nti gwe kuba enamba z'abarigani ozirina nzirina sebo kwatagana nabo mugende bayitayo Busoke batuuke mu bajjajjaabwe bamanye we bava era ne bajjajja waabwe sebo nabo era kibalinze katugereko masimu tuleba naffe bagamba kine nga tweyanziza kale nange neyanziza sebo nkale kale yenze birungi ebuwambo kati male bale bakwasaganya bambi kasoye Mukama abatuyiseemu mpola mpola bafunire eddala gye bava waka y'ensibuko wangi webale kuweereza sebo kale ono bosa Franka Mukinaawo
kirungi okufuna ekikera mwebale kukikwasaganya. Kale webale nnyo munaffe webale ddala kirungi okufuna ekika nakibagambye. Wanji mwebale kutuweereza ddadi. Kale onabeera Barnabas ambasada w'abaluli kakati kadima. Tugenda kwebaza buli omu akoze ekyasobodde. Okay. Webale nnyo mwebalire ddala Barnabas gemanya. Kale webale nnyo munaffe Barnabas. Wanji